Mulago bade simanyi kiriwa mulago n'empeke ya panado teriyo abagamba nti bagenda okutulongooseza eggwanga bagenda kulinyaga buki bunyazi mu ddwaliro buli musawo kyakutuukako akugamba genda okuleki eddagala ne gloves zo musawo zayambala akukoleko nakyo ki osasula sente. Dokita bw'ayogera nti tuli mu buwambe olowooza musobola okumanya obuwambe bwe tugira ki bwe tulimu musaana okusutuka wansi wadde muweereza wange ono agambye talina ludda naye tetuyinza kuwagira mbeera embi okugenda mu maaso mu ggwanga nga tulaba bateeka okubaawo ekikolebwa. Barabya abantu b'e Sudaani basutukidde wamu ekunguko bagamba nti ekimala kikola ki wansi kubalire eggwanga lyammwe kubanga bano ababbi abajja bajja kutulaga kutumalawo okutuusaanyaawo abaana baffe babasibira awaka abaabwe basomera mu masomero gawa ebweru bagala mwagale kusirenga temuna kyebiri olwekyo mbasaba musitule wansi temugamba nti tetwabagamba tetubagamba nsonyiwa ssebo omubuulizi nzoba n'ogedde ebigambo ebikuliriza bagamba bulijjo nti mu Uganda wano nga tonafunako kizibu oba tomanyi ebintu engeri bitambulamu naye omupaatiri yeekokodde eddwaliro muwulidde mu katambi n'abagamba nti bannange ke kaseera musetukiremu twenunule embeera si nnungi ng'oli mu kamfati zone yo tonafunako kizibu n'otuuka n'ogamba mukama. So byebyo waliyo abapaatiri abamu essaawa ya kakati bo abategeera embeera at least bwe batuuka mu kyaki tebalemererwa kubanga bakusuulirayo ekigambo ekyo ekyokwenunula n'embeera embi egenda mu maaso aneeno mu gavumenti yaffe. Weewaawo abamu bali mu kunyumirwa b'enjooyinga naye ekintu kiri nti mu butuufu embeera yakwenunula. Ate nga tuvuddeko eyo munnange bakugamba nti ekiri mu URA mbukitokota nga sikisaanikire bibi nga bwe nabagamba nti gwe oba tolina kyomanyi kwebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda mu mazima mu Katonda teri muntu n'omu akusinga mirembe era keep it up. Sikusaba kutandika kudiginga deep kubanga ogenda kugwa crazy oba ogenda kugwa eddalu lya bwereere. Kakomenti ako kankutteko nnyo. Samson Kasombe yawandiisa akantu ako nti oyipotinye emmotoka for that much ate yiwala enekujjako akasente ako. Kati omuntu omu agenda kira ku makya atandika okuwakana. Nze ni live example. Nagula emmotoka yange Subaru Impreza 2012 najigula $1,000,000 najigula $1,000 mu Ugandan shillings berako times 3750 najigula $1,600,000 in Ugandan shillings netambulira $1,000,000 zaali mu 89 kale awo mu 89 nekyasinga okunnuma mu byonna yasasula omusolo gwa $1,14,000 n'obutundutundu obugwamu. Naye mbutuufu ekyo ekintu kikola amakulu. Emmotoka neeva e Japan eguliddwa $6,000 netambulira $9,000,000 kitegeeza nti ze $15,000,000 okubanga emmotoka yatuuka e Kampala nesasula omusolo gwa $14,000 naye nga morova kyonna kyenfa kuvugamuuko mu mmotoka nkadde kuvugamuuko mu mmotoka Omujapani gye yakoowedda n'emutama n'agisuula ne bagiteeka mu yaadi ne bagijjayo ne bagiteeka ku auction ne bagiguza companies ezitunda amamotoka online basobole okugifulumya Japan bagireete mu Africa tugigule tugivugemu ffe tugiteekamu kumpi omutwalo gwa nagiteekamu kumpi nearly omutwalo gwa $1 mulamba. Kakati seriously system webanga sivolongoto
Chechi omunna agula ate emmotoka miliyoni 6 netambulira miliyoni 9 mumpulira mukama wange naisasula omusolo gwa miliyoni 14 mu emitwalo 25 kati wova kwekyo wa system era still agenda maaso endala okera kumacha omuchina nakwetera container okuva China ku $10,000 nchidamu omuchina natambuza container yo okuva China ku $10,000 container okuva Mombasa okutuuka e Kampala bajitambuliza $10,000 mu butuufu biki ebigenda maaso mu Africa okuva China eyise ku mazzi eyise wantu wayitirivu bajetedde 10,000 meka ne bagituuka ne bagitera ku ttaka netambula bu kilomita okuva wali eri e Mombasa okutuuka e Uganda e Kampala ku $3,000 mu butuufu kyebayita batya mu bufunze kyebayita system volongoto education yatugamba kulwa kuba ati nakitulekamu gye bayita system volongoto ne all in all ne government nayo tulino jine ya kitono nnyo kubanga bena by the way be transparent ngoba bigenda maaso mu ggwanga amateeka agogolaba okusinzira ku misolo n'ebigenda maaso bena biyisibwa parliament kitegeeza gwe omuntu gwokedde ku macha no mugamba agende mu parliament no mu authority no mulonda ng'omubakawo alitamininga kinene ku survival yo n'ebintu ebigenda maaso mu ggwanga kakitegeeza gwe wena nga tunaba kulonda muntu yenna agenda kukiikirira soko omutununu yosooka omuweeyinga olaba oba alina kyagenda okukola ekirimu amagezi bw'olaba nga talina kyagenda kukola kirimu magezi muveeko irrespective of either kyaliwo oba omuyinako oluganda abo abasajja be basinza otutuleetera okubonaabona mu bufunze mu butuufu MP palamenti yaffe ebeera etya ng'erina ababaka abawera 5 wanayi bakolaki ate nga basasula ssente oba nga bawononerwako ssente ziwera emiliyoni 40 n'okwambuka waggulu obadde okimanyi nti ogwo omusolo gwo oba ssente zo zosasula zesasula omusajja oyo n'abeera mu bulamu obweyagaza ne bamuwa emiliyoni 2 ng'ayingira palamenti nga atandika ekisanja kye mu butuufu lwaki ebintu tebakira ku makya ne babijjawo ne basobola okutukenderezaako ku misolo ababaka lisi ne babakkiriza ne babeera nga 150 emisolo ne gikendera nsobola okweyagalirako mu nsi yaffe Uganda bane tetuli bulungi fenna abasinga tuvuga emmotoka nkadde eyo tava bakyala jana tandika okuvimbiramu tali bulungi avuga emmotoka nkadde omujapani aba yagikoowa nagera ne bagimugulako ku nnyondo nga yagikoowa n'agula endala ebyo guno omulembe gwa saagala saawulidde saagala saategedde anti kwamu 2026 munange chance gye tulina okubanga munange ebintu ebimu ng'ebyo tubivaamu era mbagamba bugambye nti mannange mission entebe mu ntebe gye tugendako ate munange nga tuvuddeko eyo yesanya munange buli wajja ajja n'ebibye this time around agamba mbu yaze kulooperaani Kasimu Nakibinge ku nsonga ki njagala okuloopera jjajjawo obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge nti mu busiraamu muzeemu zahama muzeemu fitina tulina abasiraamu 2 abakoze ebikolobero mu kisiibo tulina Sheikh Mufti Shaban Ramadhani Mubajje ng'oyo yali embizzi mu kisiibo tulina omulala minisita yeeyita minisita wa Kampala ati Ndisa Kabanda oyo yagwa mu kisiibo yagenda mu kalulu ka Nalukoole Kawempe nabba mu kisiibo Seeka Mubajje takyali seeka oyo bamuyita Gayi Gayi musajja musiyazi beera abasajja abakaddiridde mu kusiyaga era olwaleero TikTok gyali mu kuwalampa enveewo TikTok yetta abasiraamu mu ggwanga kyagamba embuzi tetegeerangako nti abasiraamu tuyigganyizibwa mu Uganda njagala okubategeeza nti Seeka Sabbaani si musiraamu mubajjaani omwenge mubajje musiyazi mubajje ali embizzi mubajje si musiraamu akyayina ekikuta mubajje akyayina ekikuta kye nze mmaze ebbanga nga mbagamba nti Sheikh Mubajje tuzzenga tunnyonnyola ensonga zaffe mu kooti naye kooti za Museveni tezituwa bwenkanya njagala okusaba abasiraamu eggwanga lyonna muveeyo tulombe dduwa muveeyo tusabe Allah atutaase ku fitina eyajja mu duniya eya Mubajje
wano wensinzira n'ensaba basheekhe abawalimu mu mizikiti yonna okulaba nga ekkutuba zonna kati zirina kuba kuseekamu bajje n'okunnyonnyola ebintu byaffe eby'obusiraamu buli kimu kati twagala akikomyewo buli kye yatonda twagala abeere ng'akikomyawo ayasaamirira atugamba mbu yatulondera gwe kikolimo gwe gwe musiyazi gwe tolowooza ati ffenna ogenda tusiyaga otumaleyo mubajje b'osiyazeeko bamala mubajje abantu b'osiyaze bamala mbuzi gwe kikolimo gwe kyana kya malaaya togenda kutumanyira obusiraamu si bwa jjajjaawo eno ddiini ya allah tolowooza nti ogenda kukola mu by'oyagala mubajje n'akabondoko njagala okukugamba social media togenda kugisobola gijjawo ekiteba kulimba mubajje owalampye wekuba kuwalampa wawalampye ejjirikiti kuba otusanze tetulina byakukola tuli ba idola wakubye ejjinja mu njoki emirimu mwe mugirina otusanze tetulina byakukola kati tugenda kukolerako content paka woona dda biidhinillah oba mwaka gujja mu kisiibo n'okyusa mu bye wayogedde Museveni gwogamba ye yaleeta TikTok mugamba agiggale njagala okukugamba mubajje gwe tolowooza nti obadde ogenda kubba oyineyinde buyineyingiri tuleme kubeera nga twogera ku bubbi bw'okoze mubajje okuva bwe wajja mu bwamufuti emwaka gwa 2000 emyaka 24 gy'omaze mu buyinza naawe wafuuka dictator ebikolobero bingi by'osookola mubajje ne tusirika nga weesiga kooti ng'omanyi tetulinawo tuyinza kukuwaabira naye mubajje twagala okukakasa tugenda kuwanika emikono mu maaso ga Allah ekiro Allahumma nsuruna saba Allah atase ajja tutaasa eshayatini ya mubajje era wano wembategereza nti omutwe gwa mubajje kuliko ejjana Allah yagamba nti man mata duna maaliho mbaka yagamba nti yennaafa ng'alwana kulabanga eddiini ye eri yakuula rabbi Allah okubeeranga eddiini ye eyimirira waggulu fahuwa shahidi bw'afa ayingira ejjana olwaliro ye mufuti wa Moyo Shabani mubajje ayimirira n'agamba nti nze akakiiko k'amajlisul ulama kangambye enziremu neesibewo ku baana b'obusiraamu abasomye obusiraamu nange kennyini obwamufuti musobola nange njagala bwamufuti naye kaakati mubajje alemeddewo tukyalina kizibu kya kugoba Museveni ate kakati tugaseko ekizibu kya mubajje naye wadde osangamu n'abasiraamu abajjega basheekhe abamu abaagala omuceere nga nabo bakyawagira mubajje eyo embuzi shaitaani rajimu njagala okubasaba basheekha abo walimu wallahi nammwe ati kati nja kubatawukira temugamba Allah tatusomesangako Kulaani teryogerangako bino mubajja ani amulayizanga buli mwaka buli kisanja bwe kikwako eky'emyaka 5 mubajje ne yeerayiza buli kisanja bwe kikwako eky'emyaka 5 mubajje ne yeerayiza mubajja ani amulayizanga twagala okubasaba abasiraamu eggwanga lyonna simanyo abamu ebintu by'obusiraamu mulemereddwa okubyogerako muwoza tebibakwatako oba byasabo bye binaabakwatako simanyi na kumanyi mubajje ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mwenda tuba twaya kati mu kategori y'emu n'olwo Kazimba Mugalu mwakalabe ka Katikkiro kaavaayo Ssaabasajja Kabaka amaze okwogera nti Obuganda bannange twafuna ekizibu Obuganda bannange maapu ya Uganda mu Buganda Museveni yakwata n'ajjako Obuganda tatwagala ayagala tumalira mu ttaka olwaliro Katikkiro kaleebwa Obugaalubindi ne kavaayo ne kaasaamirira mbu Buganda baagitutte Zaire kyogamba gwe tolaba nti Buganda teriiko ku maapu oyagala kunnyonnyola otya Charles Peter Mayiga naawe oli mu lukolo okuwa Kabaka waffe obutwa naawe kennyini Charles Peter Mayiga oli mu lukolo oyinza okuba gwe watwala obutwe bwa Kabaka so kye mbagamba nti abasiraamu muzuukuke mulebe kubeera nga musirika ku kikolo yagamba mubaka nti man raa minkum munkara yenna alaba ekinakuwaza mu society mwenna alaba embeera nga mubajje zaalimu faliyugayyiruhu biyadihi kirungi ajjayo omukono azirwanyise fa in lam yastati balema fabilisaanihi ayogere nsinziira wano nenkunga abantu asobole okuvumavuma asobole okuwemulawemula asobole okwogera ku kibi mubajje kye yakola mu bimu ebibi mubajje kye yasooka n'akola kwerayiza nga bamusimba mu kagulinga bbye nga bamulanga omusango gw'okubba ekyo kyokka kyekyamugobya mu bwamufuti tetuyinza kukulembera mufuti mubbi gattako ebisiyaga
mubajjozengo osiyaga abasiraamu ng'obasiyagireeyo waggulu kalongooti weefuula abalambuza ebintu tubimanyi mubajje twaga ani akusinga okwawula yawula mu basiraamu owoza twawula yawula mu basiraamu mubajje wafuuka kikeme eri obusiraamu bwa Uganda twogamba mu Uganda mulina kubamba obusiraamu bwe buto kirambika tulina kuba ba mufuti 8 kiri ku likodi ezerimu ba mufuti 8 ye Uganda tulina supreme mufuti tulina simanya akulira batabuliki naye yeyita mufuti tulina nawe gwe mufuti kakati nseje obo bukyali busiraamu shayatwini rajim ani ayinza okwogera ku bino kale tujja kubyogera kale batukuba amasasi tulakisikala maaso ga Allah ntumunyonyola nti twali tugendera kulaba nga tusanyawo kibi tuvuddeko munnange ensonga ya TikTok ne mufuti mubajje biranze bamugambye nti kwata esimu yo olugiraba app eyo gijja mu simu yo period leka kusumbula abantu mufuti genda mu simu yo ka app aka TikTok okalaba bokakwatako ennyoboti bw'oba olina iPhone kabanga akazina be kati kakuwa option ya delete app ogijjemu You know, it is bad when we have our leaders saying such things, and for me it's really what pisses me off at a time when unemployment is at its highest. Gwomanyi abasiraamu bameka abali ku TikTok okwo abakyusiza obulamu bw'abantu waliwo oli omuvubuka ali muzungu ayina abanaku bayamba on a daily ali muzungu sente azikuŋŋanyiza ku TikTok kwateeka ennamba ze abamuwaayo ne bamuwaayo n'ayamba n'akyusa obulamu bw'abantu tosobola tuga nti yaba idolers. We can't be having such leaders. Yensonga waki bali abagamba nti obeesibyeko beesibye ekisanja ekyo kyaggwako bayinza okuba batuufu. Because how do we have a leader who cannot appreciate? Singa mufuti atugambye oba akomye wali nti regulate. To regulate is okay. Ne mufuti tosobola tugamba nti bagijjewo. Omanyi abasiraamu abagenda okugenda mu unemployment. Omanyi abaana abadde batundirako hijabu sima abaya biki kuzine ennaku enkulu. Kuliko baseeka balyoko egundi basomesa enjiri bagibuulirira okwo misana na kiro baseeka kiti twandibategedde tutya n'ebigambo ebiwomu bye boogera biri ku TikTok. Abantu basiramuse lwa bigambo byogerwa ku TikTok. Genda mugenzi ku video yange gye nakoze ne Seka Kasumba. Gwe genda ku page yo laba abantu alaga ebintu byakola nibategeera nti eddiini y'Obuyisiraamu nnungi singa mmwe mugiportraying nti nkambwe ennyo kino kiri ne bagezaako gitwagazisa. Mufuti mubajje abaana bajja kukujjira, abaana bajja kukujjira. Nze mbadde nsaba busabi mu kusabako saba baregulatinge ekyo ffenna tukyagala. Regulate social media ne remove Kasuku amuwadde gabuwa amugambye nti munnange ku app eyo tebasalimbirayo ku mutalo ogwo abaana baliewo bakambwe nti munnange ebintu bikwate mpola kitogamba saakugamba gambe yakutte ku TikTok esitudde abawanvu n'abampi abaana bavuddeyo kubanga bamubuulira ekituufu tuwuliriza ono amugamba ki size bulungi ku nsonga za Seka Mubajje. Mbagamba baganda bange abasiraamu yonna gye muli enjawulo kuyawulirako Seeka omuyaaye ne Seeka omuntu mulamu. Buli Seeka yenna wana yekulubisiza ku Mubajje abamuyaaye era mu kibi nnyo senga muboola abantu aba batambula ne Mubajje ne mubabuulira ddala wokka ye wali solution. Era nze abantu benneewuunya amagezi gaabwe okuba nti matono nnyo be baganda bange abatabuliki b'e Nakasero mbeewuunya nnyo buli wenfumiitiriza engeri gye twawambamu omuzikiti gw'e Nakasero ogwo. Seeka Ndawula omuntu aginyeko vidiyo eno twali ffenna kiro ssaawa 10 nga bukya ku makya omuzikiti ogwo nga kakeeta amaze okugutunda aguwaddeyo aguziza Kafeero Mutaasa. Mwe abasiraamu muzuuke Kampala wakati temuyinaawo yadde omuzikiti babalimba. Kampala temuyinaawo omuzikiti ogwo omuzikiti Kakeeto yagutunda era omugagga era Kafeero Mutaasa yagulawo
bwagenda okubitunatulamu nga talina gy'anaabizza n'amugamba nti njagala omukono gwa mufuti. Mufuti ne bagenda ne bamutemera millions 5 ne bakkiriza omuzikiti ogwo ne baguwaayo. Era twaguwamba buwambi. Amiru Umme yali Sheikh Abdul Hakim Sakempi saba Allah mtunule mu kabuli gyali. N'alagira Sheikh Umar Siddiqi Ndawula. Ne tuwamba omuzikiti ogwo twatuukawo ssaawa 10. Tugenda okuyingira subuhi nga tumaze okuwamba omuzikiti. Gwe baali bamaze okubako n'ekibaati. Kiki okuyiga mu ekyo? Bwe yavaawo n'agenda atunda William Street. Gwe abatabulika egyo najja abatabulika mubadde mugibaddemu. Bwe yavaawo n'agenda atunda sawa ya Queen. Ayine kakeeto batunda. Muvuddawo atunze alidina. Avuddawo jukira poti zasooka okutunda awali mapeera eyo Idi Amin yagabawo. Kyakyawo Idi Amin yawa Protestant. Nawa waddayo poti yaddako neddako nazwa abasiraamu. Zonna mbajja zitunda mu 2023 atunze ebintu tulinawo yadda akantu alidina. Mbabuulira amazima tebabalimba temuyina muziki nawe alidina batundawo dda. Tetulina kantu konna mu kibuga wakati. Yatunde najja nankumbi amayumba agasoba mu 10 gaali ennyumba 8 nazitunde zisulwamu. Ba Dr. Kalise babe explain mu kanso bwe bazimbira ebintu ebyo n'abitunda n'abimalawo. N'agenda atunda Sembabule square mile 3. Square mile emu yatunda Sembabule egula erimu yikazi 6. N'agenda famu y'emijwera erimu square mile 2 n'ekitundu zonna n'azitunda. Awulidde atunze amasomero g'obusiraamu wonna mukono ebitebe byonna eby'obusiraamu ekiyunga waliwo yikazaali 82. Olwaleero tulina yikazi 7 ate ne yikazi 7 kuliko abatuuze tulinako yikazi 2 n'ekitundu. Mubajje mubi nnyo. Mulina okubola baseeka bonna abatambula naye. Bano musimanyi ono weewakiso oyo abajinga abo. Seeka weewakiso n'omuntu n'oli ayambadde obujubba akutta omuggo gw'omwana omutono omwana owawano n'oswaza bataata bo ne bajjajjaabo n'oyogera ebintu eby'ekigwagwa omuntu omukulu omuntu gwe basomesa obusiraamu n'obutegeera oyo seeka bamwongera ekisanja. Muboole abantu abo. Seeka Abdurahmani Kayunga nakugamba mutandise kukiraba kati. Nabagamba nti oyo omusajja buli yenna amubeera naye yeetaaga kuboola. Bonna muno baseeka Kamoga muyina kubaboolera ddala mubajje mu system. Buli yenna abadde atambula naye mumuboole. Bano basaali mu bosa. Olita kulimba kyasomesa Allah. Takulimba. Toyinza kuba mu mabega wa muntu atunda bintu bya Islam. Osomesa otya abantu okusaala. Ng'emizikiti mu bayita basaaliye mu bajja kitunza agimazeewo. Nalabi wano tuli bubi nnyo. Nalabi wano nakagera MP Mulamba agobyewo ne gavumenti agisinziza amaanyi somero y'obusiraamu yumeya babagobyeko abasiraamu. Ekyapa yakirina kiri ku Supreme yakijja ku Supreme Council obukadde 8. Nga tulabye bannange mu mambuka yonna Arua bakaaba. Arua okwegatta ku Kibuli yatunda wakati. Masaka atunze Buyukwe na mwezi SS. Tulina wakati yikazi 12 yikazi 8 kichoncho yazikula byonna buli kintu kyonna ekyekusiza kugwe bagenda ku Supreme Council. Ayina abantu ab'ekibugwa batasomyeko ddiini na byansi bakosani basayininga siniya z'omukyere ne zibasiruwaza na butiibwa budulanze bampita okumpa obwa disikaadhi bw'emukono ne ŋŋamba kafenga sirina nende sisobola kubeera mabega wa mubajje mubi sharrul baliya mubaseeka ekibatta mukyere byakulya dunia egwawo faniya egenda okugwawo enevunda. Tukyawe President Museveni ku luno twogere omuntu mu makalulu ng'abantu mu Buganda bakamumye tumabulaizinga abasiraamu bonna NRM government NRM kuba kati mubajja amaanyi ge gali ku NRM. Tukyawe NRM nze mbadde njulumira akalulu k'ekibuli mu kisangi ekiwedde nga ne mukadde wa Dr. Kalisa nesigenda kugiwagira ngenda magere sajja babi dini yaffe bagisaanyizaawo babi oba mututte mutumaleewo muli babi mwenna mwe bajjeno muli babi muli bitonde bibi sharrul baliya.
temusobodde kutuyamba twabakola ki baminisita tulina batono buli kantu tulina katono omuntu bwaffe mu bumazeewo President Museveni NRM kulembeze bwe NRM kiche tugenda okwogerako kiche tugenda okubenyumirizaamu nga muvuddewo nga mkibuga wonna wakati mutugobyewo twabakola kinga abasiraamu emizikiti gyonna mujuguze William mujuguze President yasinzira Naggalama n'atuwa ekyapa eky'ebicupa nkibadiza William Street n'olwaliro omuzikiti guddangawo goyinza okuba nti omusajja atunze ate n'okwata ekyapa n'okinkwasa ye mwennyini yatunze temuli benkanya muli babi bannange mukyawa abantu abo babi mukyabe mubajje n'obukulembeze bwe NRM kubanga NRM kati yewagira mubajje okutunda ebintu byaffe laana gumu abantu balina stresses zaabwe abantu balina agazibu gatulemeredde TikTok munange tugendayo ne tufuna essanyu ne tusanyuka abaana bafunidde okwo bugigizi ne bafuna ssente abaana ngodawo ogamba mbunoki obiwulidde naye nga webale kubanga wekumidde ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba ringinga that notification bell sharinga liking ebisigadde nkoma nabyo tova